Taffa mulungi gwe mugezi omukulu ka oyogerera ekibiina kino omuli abangi abadaaga balala bazze n'endwadde ebizibu ebikongedde okumala emyaka n'emyaka okunyigirizibwa Mukama okuli ku mitima gyabwe jangu oyogere gye bali ise eryanda ku mimwa gyange ne ku bwongo bwange n'ebigenda okukolebwa gula amatu g'abantu bawulire obubaka buno era ku nkomerero ya byonna Mukama tukyusibwe tudde gy'oli okuyita Yesu Kristo Mukama waffe. Okwawula ebyomuwendo mungi okubijja Mubitagasa. Mu kitabo kya Yeremiya essula 15:19 agamba Mukama kyava ayogera bw'ati ndi bw'olikomawo kale ndikuzza olyoke oyimirire mu maaso gange era bw'olyawula ebyomuwendo omungi underline bw'olyawula ebyomuwendo ogwenkanawa omungi okubijjamu ebyo ebitagasa olibanga akamwa kange balidda gy'oli naye ggwe kyotokolanga kwe kudda gye bali. Bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda kikukakatako nga tuyingidde mu mwaka guno omujja okusaba ennyo Katonda oyawule ebyomuwendo okuva mu bitalina muwendo oba ebitagasa, things without value. Singa obadde n'ekiseera njagala owandiike buwandiiso n'ekiseera kye tulina. Adamu ne Kaawa nga bali mu lusuku Aden baafuna obuzibu. Bali mu lusuku olwasimbibwa Katonda yennyini nga byonna ebirimu Katonda ye yabitaddewo bya bwereere. Essula eno ey'okusatu olunyiriri olw'omukaaga lugamba omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso omuti nga gwakoogombebwa okuleeta amagezi n'anoga ku bibala byagwo n'alya n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. Omuntu gwe bayita Kaawa bwe yayogera n'omusota era nga ye Setaani yalina ebintu bibiri ebimuli mu maaso. Yalina obulungi bw'olusuku n'obulamu bw'emirembe n'emirembe ate n'ekirala ekimuli mu maaso nga kibala. Kaawa bwe atunulira mbu bwe yalaba ng'ekibala kirungi nnyo kijja kulabisanga ky'amagezi n'alaba nga kijja kumwongerako obulungi n'anyooma n'atyoboola enteekateeka ya Katonda n'amenya ebirowoozo bya Katonda n'alyamu ekibala. Osiriikira ne weewuunya kyali kibala nga kyakula kiti ekyo teyayawula kya muwendo ku kitali. Bw'ogenda mu kitabo kye bayita Timoseewo ekisooka essula 2 ate weewuunya ebiriyo. Timoseewo ekisooka essula 2 essula 2:13 olunyiriri 13 n'olwe14 ayogera ebigambo bino. Agamba naye omukazi kansomere eddala olwe13 kubanga Adamu ye yasooka okutondebwa oluvannyuma Kaawa era Adamu si ye yalimbibwa naye omukazi oli ye yalimbibwa n'aba mu kwonoona. Njagala tugoberere omukyala yatunuulira obulamu Katonda bwe yateekateeka n'abuwanyisaamu ekibala fruit. Waliyo enjigiriza ezimu ezirowooza nti tekyali kibala, eyo ntaputa yiyo. Ekibala fruit ekyali mu lusuku kyamusingira obulamu bwonna ne nannyini lusuku. Naye ate twewuunya bwewuunya ye mbu yalimbibwa omusota. Bayibuli eraga Pawulo agamba nti ye
Adamu we yali atudde oba yali akola ki, omukyala ye yajja n'ekibala n'amubugamba nti mwami nzudde amazima, ekibala kino tekitta era okumanya tekitta nze nakiriiridde eri era sinnaba kufa. Adamu n'amala okutunuulira mukazi we n'amanya nti ono omukazi kiwedde, bw'aba yalidde alina okufa. N'alaba omulambo ogutambula era ogwogera. Naye Adamu agamba mbu ye teyalimbibwa, n'amanya dda nti ono agenda kufa, naye bw'afa nsigala naani? Mbeera ntya mu njovu n'empologoma n'ebisolo ebirala byonna? Ne yeerabira eyamumuwa, ne yeerabira Katonda mbu ye yalya olw'okusanyusa omukyala, oba abafa kama mbaya mbaya kabafe babiri. Yapima obulamu n'abupima n'omukazi. Ne leero abantu bangi abamu bava ne mu kkanisa n'agenda lwa mukazi n'agenda lwa musajja nga ye bwe yapimamu eggulu n'agamba nti kabulengana obulamu bw'emirembe n'emirembe kamufunemu laavu. N'afuna omusajja kubanga namutwalako e Dubai, kubanga alina ataddeko mu nnyonyi bagenzeko ku beach, mbu ne balya ne kaasi. Oba kaasi yaani gwe balya? Omuwala n'agamba nti ku kaasi kabulengana eggulu. Omusajja agambye Yeremiya nti olituusa awa bw'olimala okwawula ebyomuwendo, omusajja akujja mu kkanisa, omusajja akutwala, ebintu ebikutwala bigenda kumalawo eddakiika mmeka? Kitalo Bayibuli eno eraga olukalala, sinza na kulumalayo. Bwe nsoma mu Lubereberye Essula 25 nyongera okwewuunya, waawo gwe neewuunyawo omusajja bamuyita Essula ya 25 olwa 29 nawe njagala weewuunyeewo katono. Gwe neewuunyawo 25 29 agamba Yakobo n'afumba omugoyo, Esawu n'ayingira ng'avudde mu nsiko ng'akooye nga talina maanyi. Esawu n'agamba Yakobo nti ndiisa nkwegayiridde omugoyo gw'omumyufu kubanga sirina maanyi. Erinnya lye kyeriva liyitibwa Edomu. Yakobo n'ayogera nti nkusa leero obukulu bwo. Esawu n'agamba nti laba mbulako katono okufa, ebyobukulu biringa saaki kufaaki. Mbu okufa enjala, omugoyo gw'ebijjanjalo. Bameka bali balabye ku mugoyo? Mwe abatoto tebamanyi mugoyo, mumanyi kawungo oba simanyi. Kakati omusajja ono ayogera, gwe njogerako ye Esawu. Esawu yali atambula bulijjo mu lusiisira, atambula bulijjo mu kampu ng'ensi emwegomba. Lwaki emwegomba? Ye mwana omubereberye owaani? Owa Isaaka. Isaaka yaani? Isaaka mutabani wa Ibulayimu. Ibulayimu yaani? Ye jjajjaffe, ye naggagga. Naggagga ategerekeko obulungi ennyo, yayina ebintu ebiyitirivu. Isaaka n'asikira n'abeera n'ekifundikwa kya kitaawe. Nga ono Esawu teyeetaaga kukola nnyo, yeetaaga just management. Esawu ava mu busika bwe bwonna n'agamba omusajja, n'agamba muganda we nti ate ndaba sirina maanyi, enjala endi bubi, nyinza ntya, ebyobusika birinnyamba ki nga nfudde? Omuwandiisi Omwebonabbi agamba teri kyakulwanyisa kya Setaani ekiyitibwa disappointment ekiyinza kukisinga amaanyi. Kyakulwanyisa kya Setaani abantu bagudde eri lwakubamala mu maanyi. Esawu yaggwamu amaanyi, abantu bagwa olwaleero maanyi. Kati olwaleero COVID-19 abantu abapakula mu kanisa maanyi, ekonome etabusa abantu maanyi. Omuntu n'agamba sina kyakola, ne ku Sabbiiti n'akola, maanyi gatalina. Sitaani alese disappointment mu bantu.
baweddemu business ziganye, byakola biganye, amaka gaganye, omusajja yamujje waabwe atamuleseewo disappointment. Sitaani ajja apakasa buli muntu ali wano, apakasa ffenna ng'atumalamu amaanyi ku mirimu, atumalamu amaanyi nokati munnange ate oba sina kyakkola kammale gakola bino. Era kigambibwa nti omusajja ono n'alayira n'atunda obusika buli bwonna bwenjogeddeko n'afunamu omugoyo. Kinsanyusa wano lwasa lwenya lugambo. Yakobo n'awa Esawu emmere ey'omugoyo gw'ebijanjaalo, n'alya n'anywa n'agolokoka ne yeegendera. Bw'atyo Esawu n'anyooma obukulu bwe. Bameka abafunye omukisa ne bafuna breakfast ku makya? Wanika bw'oba wafunye ku breakfast ngazi wanika kati ate kambasise emikono. Bameka abawulira ng'enjala ate zzeemu okubaluma. Kakati emmere ey'okumakya gye twalidde ensubya nti obulamu bw'emirembe n'emirembe kubanga ndidde omugoyo. Setaani mubi, omulabe w'ensi eno. Siyinza kumalayo. Naye Deema, Pawulo agamba ti Deema yandekawo olw'okwagala emirembe egyakaakano. Kyokisa Omutimisa ekyokubiri 10. Yuda yatunda mukama waffe lwa ffeeza mane, ffeeza byanfuna. Gekasi yasubwa eyandibadde asobola okubeera nabbi wa Mukama. Yasubwa kubanga yagala ffeeza, n'ayagala emiteeko engoye kwambala bwambazi, just money. Omusajja bamuyita Akani. Ffeeza ne saabu bye byaleeta olutalo. Naye basaba ne banyabo, njagala kwemuunya kino oba kwogera ku nsonga eno n'emirembe. Agambye nti yawulawo basebo omwaka guno, yawulawo ebyomuwendo okuva mitalina muwendo. Gwali wano nga tonnaba kubatizibwa, yawulawo ekyomuwendo ku kitali kya muwendo. Sebo nyabo yawulawo. Kyova olaba njagala kusoma ebigambo bino. Pawulo agamba tewandibaddewo nakatono ekintu kyonna ekyekiika mu lugendo lw'omuntu olw'okulokolebwa. Ekintu kyonna tekyandibaddewo. Mu Kabakuuku essuula eno eyokusatu 17 mpaka 19 agamba ebigambo bino. Kabakuuku nti omutiini newankubadde nga guyinza okutuuka ekiseera nga tegwanya, n'emizabibu nga tegiriiko bibala, ne bwenteganira omuzeyituuni obwereere, ennimiro ne bwe zitaleeta mmere yonna, embuzi ne zimalibwawo mu kisibo, so nga n'ente mu biraalo ziweddemu. Wulira bino basebe byetaga amiina. Era naye ndisanyukira Mukama. Amiina sigiwulidde. Kabakuuku agamba ebintu ne bwe bifaanana bityo obubi, tekakutanda n'oluzinga fokasi y'eggulu. Ente ne bwe zifa, agambye ekonome ne bwekka, olina ebizibu, onyigirizibwa, otawanye n'ekimbe, otawanye n'ebizibu, otawanye n'omukazi, otawanye n'omusajja, otawanye ne muliraanwa, otawanye n'omulimu, otawanye n'obwavu obw'olulekereke olubeerera nga bukutawanya. Agambye nti ebyo ne bwe bibeerawo ndisanyukira Mukama. Lwaki nsanyukira Mukama? Ensonga agitaddeko kubanga ye Katonda w'obulokozi bwange. Basebo ne bannyabo, tekakutanda mu nsi muno olw'ebizibu ebikutuuseeko, olw'okukaaba kwotuuseeko, n'otuuka okutendewererwa obulokozi. Nedda. Njagala nziramu ng'ekkanisa, ng'omusumba, nnumirwa wamu nkusaasira olw'ebyo ebikunyigiriza mu myaka gino gyonna. Olwa Sitaani ebikolobero byakukozeeko byakyakukolako ne leero. Eyo abasumba gye bali nga basabira abantu Sitaani abakozeeko ebikolobero, ayagala abasubye eggulu.
abaleetedde endwadde ezitalina kunnyonnyoka kutegerekeka. Ate nga n'okunnyonnyoka okutegerekeka nakwo eddagala lyako teritegerekeka. Abantu we bali bazuukuka ne bagenda okukola naye nga byebakola tebikola. Agambye ne bwe binasiba bitya ndisanyukira Mukama. Ndijaguliza Katonda ow'obulokozi bwange. Tugamba tutyawo basebo ne bannyabo. Njagala kukutegeeza sebo ne nnyabo. Kyova olaba Bayibuli eno terina nnyo byetubuulira ku Setaani bye yayogera ate era nange sibyegomba. Lumu nali mu lukuŋŋaano lumu oli n'alanga nti akawungeezi tugenda kulaga firimu eya Setaani bye yayogera mu nnyanja n'ebyakolerera mu nnyanja. Ningamba abantu nti ekyo si kye kyatuleese wano, ffe tuli bagoberezi ba Setaani. Ffe twagala kuwulira Yesu bye yayogedde. Haleluya. Era nze ndi omu ku bantu abatalina biseera byange kubimalira ku muzimu gwagambye n'amayembe n'ebitambo. Sisobola kutula kuŋŋaana nti kugambye eki. Njagala Yesu yagambye eki. Haleluya. Bayibuli eraga nti ekiseera kyatuuka etulagayo akaseera nti Setaani yayina endowooza. Endowooza Setaani osobola ogitegeera mu kitabo kya Yobu. Yobu essula esooka Setaani ajjayo endowooza ye n'agijjayo mu bigambo bye. Ayogera ne Katonda agamba bw'ati nti Katonda amugamba otuuseko wa Yobu n'agati wa Yobu ŋŋendayo. Sanadamu n'ayogera nti Yobu atiira bwerere Katonda omukomedde olukomera okumwetooloola n'ennyumba ye ne byonna by'alina enjuyi zonna. Omuwadde omukisa asinziira ku mukisa ogwo gwe gumukusinzisa. Ideology eya Setaani egamba nti abantu abali obulungi be bagenda mu makanisa. Abantu abasanyufu be bajja mu makanisa. Abalina ennaku olw'okubanga ono omuwadde omukisa y'ensonga lwaki amuwadde abaana, omuwadde amaka malungi, azaala, alina ebyobugagga, abalina ebizibu nti abo banaasigalaka. Era Setaani kyavaga Mukama mugamba nti kale oba oyagala okulaba nti ddala kituufu ekyo kyogamba ideology eyo katugigezese, kale genda omukwateko, genda ku bintu bye. Bayibuli eraga nti mu ssaawa 24 24 hours Yobu yafiirwa ente 500. Oba omanyi faamu 500 500. Yafiirwa endogoyi 500 olwo 1,000. Yafiirwa endiga 7. Yafiirwa eŋŋamira 3,000. Bwe nabigasseemu ensolo zaawera 1,100 mu 24 hours nga kivundu kye kijjudde amaka ge nasowera nga tewali. Bayibuli eraga ate n'alumba abaana 7 nga balenzi, bawala 3 be baana 10. Bayibuli terwayo egamba buli n'asigazaawo abantu 3 abaddu bali abajjanga okuleeta amawulire, n'asigaza n'omukazi gweyongerako amangu omusirusiru. Neewuunya bwewuunya bino byensoma mu Bayibuli yange era olubeerera mbibabuulira. Bayibuli egamba essula eno eyesooka onyo olwabiri nti awo Yobu n'agoloka n'ayuza omunagiro gwe teyasiima kyamukolebwako, n'ama omutwe gwe n'avunnama ng'akungubaga. Naye ekinsanyusa kye kino, n'avunnama ku ttaka n'asinza. Tukikubira amiina. Bassebo ne bannyabo abanyigirizibwa mweyongere okusinza Katonda. Bassebo ne bannyabo abanyigirizibwa mu bulamu mu mubiri, abanyigirizibwa mu nnimiro, abanyigirizibwa mu byenfuna, abanyigirizibwa mu maka. Agambye Yobu nga byonna bimutuuseeko n'afukamira wansi n'avunnama n'asinza n'agamba Mukama ye yawa, Mukama yajjeyo, n'akosa n'ekigambo ekirala, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amaaso go njagala ogaggyemu katono ku bizibu ebikwetoolodde. Amaaso go njagala ogawunjulemu katono otunule ku Mukama waffe byakukoledde.
wunjula ku maaso go okuva ku bulumi bw'olimu, okuva ku nnaku gy'olimu, okuva ku yiganya okukuliko, amaaso go ate ogasse ku bulungi bwa Katonda. Ono agambye nti byonna ne bwe birintuukako ndijaguliza obutukuvu bwo, ndijagulizibwa ekigambo kyo. Kyova olaba nti omusajja wa Katonda ye eyawandiika Dawudi ayogera bw'ati mu ssuula y'enkaaga-mu-8 olunyolo 19 aga nti Mukama atenderezebwenga. Haleluya! Babeka nti Mukama atenderezebwenga. Newankubadde nsula bubi, newankubadde sinafuna musajja, newankubadde sina mukyala, newankubadde ebintu binyiga, newankubadde mbonaabona mu nsi, naye Mukama akola atya? Mukama atenderezebwe, atenderezebwe. Nzani ayita mu COVID, nzani ayita mu Ebola, nzani ayita mu bino, nzani ayise mu ddondo ly'empisa mu nsi muno, nzani ayise mu bintu ebitambulirwamu, nzani awangudde abalabe bange. N'atenderezebwe Mukama. Waliwo ekiseera lw'otunula nga w'oyise tewategeerekeka, nayiseewo ntya? Bayinza n'okubuuza wayiseewo otya? Mukama atenderezebwe. Nange nkyassa. Mukama atenderezebwe. Nina omulimu. Mukama atenderezebwe. Ng'omusajja oyo ampalana, ng'awalana, yatwala ne gundi, yatta ne gundi, yeewera, afuuwa emindi, agaba obutwa n'ebirala, naye Mukama akole ekibannaye. Bameka abalinganza bagamba nti newankubadde byonna bibiri, Mukama atenderezebwe mu bulamu bwange. Bassaba ne bannyabo ate kambabuulirayo ensonga endala. Mmwe abali wano, Mukama atenderezebwe olw'okulaba ekkanisa ey'amazima. Ekyo kyagala mwami endala. Kubanga n'abatannagiraba bakusinga amagezi, bakusinga obuyivu, bakusinga neki, bayina obukugu bungi, batambudde ensi yonna, naye n'ebigambo ebitono nga tebabisobola, naye gwe wabiraba. Mukama akole ki bannaye? Mukama atenderezebwe. Lobo nali awantu omusajja munaddiini ennyo nga n'eddiini emulabika n'ettiimu emuwerekeddeko. Yakenda nannyonnyola n'amatiza bulungi n'agamba nti ensi eyawulira mu bwereere, amadiini tegayina makulu kubanga Katonda ali omu, Yesu ali omu, yafa ku musaalaba e Gologoosa, eddiini yandibaddemu, era gye tugenda mu maaso tujja kubeera omuntu atya. Olw'okuba nali mu school setting, omwana kyava abuuza ekibuuzo n'agamba nti ssebo, olwo kakati tunaabatiza nga tutya nga ziriwo nnyingi. Kyava nti ate kikweraliikiriza ekyo. Katonda tafaayo oba omuntu bamuyiyeeko oba bamuwansiddeko oba bamunyise mu mazzi, ebyo tebirina makulu. Abaana ne bagaana. Njagala kutegeeza nti ensinga ebonaabona n'ekigambo baptize, okukiyiyiza amagezi, okukiyiyiza emiti egikizizika, gwe wakitegeera n'onyikibwa nga Yesu. Haleluya! Era mmwe abagenyi abali wano kambategeeze. Eriyo ebintu ebizibu okujja nga Katonda gwe tusinza alisala omusango ng'akozesa bitabo birala ebiri mu encyclopedia n'ebirala, naye bw'alikozesa ekigambo kya Katonda kino okubatiza kwa kunnyika. Haleluya! Tolina bw'okikuba kiraka ne bw'okinnyonnyola otya. Twebaza Katonda abakitegeera mu mpanikireko abannyikibwa, twebaza Katonda basebo ne bannyabo. Omusajja omu yajja nanjerega n'aŋŋamba nti naye mwe abaseveniside mukuuma sabbiiti ya Saturday, naye tekiri kiriya bulungi. Naye nange ndikitegeera nga kiri kiriya, nange ndikuuma sabbiiti, ne mugamba kiriwo ekitali kiriya. Bassebo ne mugamba kiriwo ekitali kiriya. Ekiri kiriya mu Bible very clear nti Yesu yafa ku Friday ng'enkya sabbiiti. Kiri kiriya, kiri kiriya. Ne mubuuza olina kalende wuwo, kale naliko n'ekigambo Good Friday ekitegeeza nti olwo bwe tuvaako enkya sabbiiti. Kati ekiri kiriya ekisalyawe bw'wali omukazi wamuwasa atya gwe atasobola nakubaza, n'obaza omukazi n'omugyayo waawe n'omugya n'owasa n'omukazi atali waggwanga lyo, wamumatiso temwayogeranga lulimi ki?
gwamatiza abawala n'obakwana n'omatiza abalenzi ne bakutwala n'omatiza abokola nabo n'okola ne thesis no defendinga mu maaso g'abaprofessors tosobola kutegeera njawulo ya Friday tosobola kutegeera Friday tosobola kujawula na Saturday wobeera waggulu otya mwebalemu abakitegeera basaba ne banyawo ono kyavudagamba mukama waffe yeebazibwe abantu babonaabona n'abafu wali ofunye omukisa ogw'ekisiraani n'owulira abantu nga baziika nga baga nti ono atuuse mu ggulu ate nga bwe bakaaba nga ataagiza atya wali owulidde omuntu yagamba twalimu n'agamba nti ono yatuuse dda mu ggulu ngeri gy'abadde muto agenze kutuwolereza abato bonna olufa nga bagenda mu ggulu ne mubuuza nti olunyiri olugamba nti nenda abafu abakulu n'abato nga basali misango gwe lwaba lutya mu mulembe gwa Nuwa waliwo abaana abato oba tewaaliwo baafa oba tebaafa Esodoma ne Gomora waliwo abaana abato baafa oba tebaafa baafa ate lwaki nga abato tebalina misango mmwe abazadde mmwe mutuleetedde ekizibu gw'obuzaabuzizza omwana n'otomulaga mazima basseba ne bannyabo Mukama atenderezebwe kubanga ffe tubyawula tusobola okwawula yawulawo ebyomuwendo ku bitali yawulawo amazima ku bulimba onagati bwolimala okwawula emmwanyi entuufu ku nfu omanyi nze fwe tubeereddewo twalimanga pamba wano muganda naye nga nepamba abamu kafiifi naye tulonda mulonde kunywa by'emmwanyi osanga mukaaga ez'omutuntu Prime Radio eweweeza omutima ebisusunku ebirala ne bigenda oyinza otya okubanga oli muntu muyivu nga toyawulanga kye bayita sabbiiti nga toyawulanga kye bayita kubatiza nga toyawulanga kye bayita amateeka ga Katonda olinagana amateeka ga Katonda ku musaalaba Gologoosa gaavaawo ne galagawa baso onagaye nti atenderezebwe Mukama yatuzibula amaaso naye ate erife eri abanyigirizibwa abazze wano olwaleero mukusaba kw'okusumululwa n'okuyambibwa Mukama tuyambe agambye nti atusitulira n'omugugu gwaffe buli lunaku haleluya naye akagambo kasembyayo agambye nti atusitulira omugugu gwaffe buli lunaku agambye ekirala kyataddemu ekirikiriya ndi ye Katonda w'obulokozi bwange njagala okutegeeza mwenna abakuŋŋanye wano nti omuntu yenna ku nsi kuno no atalirokolwa ensi musaze aviiriddemu awo ono agambye kyenvanyukira kansome ebigambo bino omuddu wa Katonda byayogera Pawulo mu Bakolose ekyokubiri essula 4:16 ne 18 agati tuleva tulema okuddirira naye newankubadde ng'omuntu waffe ow'okungulu ngaggwawo naye omuntu waffe ow'omunda afuuka mujja bulijjo kubanga okubonaabona kwaffe okutazitowa okw'ekiseera ekyakaakano kweyongerayongera nnyo okutukolera ekitiibwa ekizitowa eky'emirembe n'emirembe ffe nga tetutunulira ebirabika wabula ebitalabika kubanga ebirabika bya kiseera naye ebitalabika bya mirembe na mirembe aleluya njagala kusaba bali wano abakuŋŋaanye nga tuyingidde ekiseera kino mu mwaka guno mu mbeera eno weetegereze ensonga gye njogerako amaaso go togassa nnyo ku birabika kubanga bya kiseera buki bannaaye yawulawo ebyomuwendo ku ebyo ebitali tobigeraageranya Pawulo agamba yakizuulanga newankubadde tubonaabona naye ku nkomerero Mukama alina enteekateeka ennungi ey'obulamu bw'emirembe n'emirembe tetunulira birabika tunulira ebyo ebitalabika eby'emirembe n'emirembe Pawulo yafuna omukisa omulala guguno Bayibuli eraga ndi yasitulibwako n'atwalibwako mu ggulu mu ngeri ey'omwoyo bye yalaba byewuunyisa nnyo era byamulema okutendereza n'okunnyonnyola agamba nti eriiso be litagiranga ki munziremu eriiso be litakolanga ki okutu be kutagiranga ki ebitayingiranga mu biki Mukama waffe byaterekedde abamwagala ng'abiteeseteese mu ggulu osubwa otya eggulu olw'omulenzi boyfriend osubwa otya eggulu
olwa mukyala, osubwa otya eggulu olwa ssente, money. Abantu olwaliro owanyisa otya obulamu bw'emirembe n'emirembe n'obufunamu ssente ze batali kuziika nazo, ne baliziika nazo tulizijjayo ne tuzijjamu. Ebintu byonna n'omalira ssente obulamu bwonna mu kunyagulula ebitongole, mu kunyaga ensimbi, mu kukyusa ebiraamo, mu kukyusa endagaano, n'ozimba kalina. Mwe tugenda okujja ng'abaziisi tukutwale mu kalitunsi, tukutwale mu kiwonvu, tukutwale mu biyinjayinja, tukuziikeyo, tunaabe mu ngalo, tukomewo eka. Lwaki omalira ebintu ebyomuwendo obulamu bwonna obufiirwa olw'ebintu ebitalina makulu? Agambye bw'olimala okwawula, nze njagala omwaka guno njawule ntegeere eggulu nditegeere nga lya njawulo nnyo, eyo kyensinga kwagala, ebirala Mukama abimpa buwi. Haleluya basebe ne banyawo. Agamba ekyo kyekikulu, ekyo kyenjagala, ekyo kyentereeza, ekyo kyenjagala okunyweza Mukama atusaasire. Omukyalo ono yawandiika ekigambo ekyensanyusawo era buli nnaku nkyagala nnyo, buli lwenkisoma nziramu amaanyi. Agati omuntu bw'alisuba okubeera mu ggulu aliba afiiriddwa byonna. Aliba afiiriddwa bimeka? Atalibeera mu ggulu aliba afiiriddwa byonna, kubanga ku nsi toyina kyofunye. Buli nnaku nnyena nnyonnyola ensonga eno njagala etegeerekeke nti kati tukuŋŋaanye mu kisaawe wano, naye abaamiza eddagala basinga abataamiza obungi. Eriyo n'amirirako awo. Bulamu ki buno bw'okuvujjirira eddagala erya buli lunaku? Tuli mu kiseera ng'ensi yategedde nti obulwadde bujja kweyongera bweyongezi. Buli kona waliwo famase, waliwo drug shop, batunda ddagala. Ate buli muntu yenna ayiyiza, bw'alaba ekikaawa ng'akamula ng'atunda nga naye ateekako kapande. Abantu batupakasizza wonna w'olaga, nawono kyemmanyi n'eyo gye bali kaakati. Ensi ogifunyemu kiriwa? Ensi egaana okusinza, ensi ekusuula, ensi ekujja ku mulamwa, erimu ki? Oyo omusajja akugaana okugenda mu ggulu ng'ojja kufa awasa omukazi omulala. Oyo akugaana okutereera mu abaana, n'ogaana okutereera olwakitawo kubanga agaanye okutereera, n'ogaana okubatizibwa mu kubanga nina ekifo gye nsinziza, n'ogaana okubatizibwa, n'ogaana okukola kato kyagala, bajja kunvuma, bajja kungoba mu kika kyani. Ono agambye omuntu bw'alisuka okubeera mu ggulu aliba afiiriddwa byonna, naye omuntu bw'alituuka mu ggulu aliba afunye byonna. Baliwo abagamba nze njagala kutuuka mu ggulu, nze njagala omwaka guno n'emyaka egiddirira mu bulamu bwange n'obubwo kulaba nga tewali kintu kiyimirira mu maaso gange n'eggulu. Njagala kutunulira Kristo kama mbaya mbaya. Ensi eyinza okukasuka amayinja nga byakasukira Sitefano. Sitefano baamukasukira amayinja, lino ne limukuba eno, lino ne limukuba eno, naye n'aga nti ndaba eggulu nga libikkuse. Ne Yesu mulaba ng'atula mukono gwe Katonda Kitaffe Ayinza Byonna. Njagala kusaba mwenna ababonaabona abakaabira wano, abatagira mu bufumbo, abatagira ku mirimu, amaaso go togassa ku mayinja gakukasuukirirwa, amaaso go gasseko Katonda awonya. Agambye nze nsigala nsanyukira obulokozi bwange. Bassebo ne banyabo. Era agenda maaso muwandiisi n'agamba tetuyinza kwaŋŋanga kufiirwa ggulu. Siyinza kufiirwa ggulu nenfunamu amayembe, nenfunamu ebiteega. Siyinza kufiirwa ggulu n'Akatonda. Basebo agambye nti kubanga Katonda yatuwaffe ebyobugagga byonna ebiri mu ggulu byaffe. Omuwandiisi omu yatuwandikira juzi n'awandika akantu kagamba nti bwe tulituuka mu ggulu just for 2 or 3 seconds buli muntu alisooka mu penitensi yekyengamba alisooka kwenenya mbwagenda kugamba bugani kale ebiseera nabimalira ki? Wastage of time mu bintu ebitalina makulu.
Ogaana otya okusinza Katonda, ogaana otya okwewaayo, ne batubala nga tetukola mulimu gwa Katonda, tetuzza Katonda, n'ogaana okwewaayo ne weekuniza n'ebintu ebigenda okugibwako, bakuzinga akakoma, bakuzinga ebbaasa, bakulekeyo. Abakyala batisatisa mu kufa kwa babbaabwe, ondeke Ddaani, tayagala kusigalayo amangu n'embira avaayo emisinde. Abadde akabanga agenda gabula muwogo na kubijanjalo nakatogo. Ennaku zino n'okuzika kufuuse kirala, n'abafumbi bazungu, n'enkoko bazigabula, n'ennyama ne bagigabula. Kubanga gwe waweddi. Abange nga tonnaggwa, kola olujegere ne Katonda. Agamba nti eriiso betalabangako, okutu kutawulirangako, ebyo ebitayingiranga mu mutima gwo Mukama byakutegekedde, tobiwanyisaamu bulwadde bwo, tobiwanyisaamu bizibu byo, tobiwanyisaamu musajja oyo. Never. Bano abakazi n'abasajja Katonda tuwa kulavinganamu nga tukyali ku planet eno. Bw'olaba nga akulemesa eggulu mugamba alonkulaba, njagala genda mu bwakabaka bwa mu ggulu. Era mwabawala bano nkuwa amagezi, teka akutaana n'ofumbira omusajja gw'otegeereddewo nga talina potential yagenda mu ggulu, mwesonyiwe ddiba. Nze ng'omuziisaziise kubanga natendekebwa ne mu kuziika ne bannange buno, kumpi buli mufu bamulanga ekimuse, ono yafudde kino, ono yafudde kino. Sinnafunayo mufu afudde bugumiikiriza. Tibanange ono mukazi omuwala ono banange ekimuse, alinze n'akoowa n'atondoka n'afa. Abange tokoowa, linda Mukama waffe Yesu. Tofuuka specialist wa kulinda n'okola n'anniversary ey'okulinda omusajja. Musajja muveeko. Bw'olaba talina potential, omusajja agala kutwala anywa njaga, agaya mayirungi, akola biki, omulabe entunula ye, embeera ze, engeri ze tezirina kakwate na ggulu. How can I sacrifice my heavenly life? Obulamu bwange mpanyisaamu nti ono muyaga. I cannot. Basajjamu abasajja bali n'abavubuka, owanyisa otya obulamu obw'emirembe n'emirembe olw'ebyo ebigenda mu maaso, olw'engoye, olwa ssente ezitali zizo, ensi ya Mukama naki okujula kwayo. Why? Mu mwaka guno tufokasinga kwebyo wadde tebirabika naye byalubeerera. Yesu Kristo akimanyi nti byonna eby'omu ggulu eyo gye yava, yagamba bw'ati nti obanga eriiso lyo likwesittaza lijjemu, lisuule wala. Kubanga kyekisinga obulungi ekitundu kyekimu kizikirire, omubiri gwo gwonna guleme kusuulibwa mu Geyeena. Obanga mukono gwe gukutawaanya, amakulu kyagamba kiki? Tokkiriza ekintu kyonna. Njagala olayirire mu lukuŋŋaana luno, tewali kintu kinaŋŋaana genda mu ggulu nga kiri ku planet eno. Tokkiriza mukwano, bw'oba bakuwa mulimu, emirimu gyakubula dda n'ofuna omulimu naye nga gukugaana okgenda mu ggulu, please no. Kambeererewo, teri afudde bugumiikiriza. Ne bwe mba mulwadde nga ggwe omulwadde adaaga wano, tosolovinganga ebizibu byo ng'okozesa Setaani okumalako ebizibu. Sitaani tamalawo bizibu, era abagenda bonna mu ndagu gwe baaloga gwe bongera. Gwetegereze ku kyalo ewammwe eyaga nti bamuloga mu mwaka guli nga wakamulaba ne leero bamuloga. Yalina amagye amazize, ayina irizi, ayina enjala, ayina bino, naye kasookedde abikuŋŋaanya, kasookedde abeera na irizi, kasookedde abeera na bigali, kasookedde abeera na mbugo, talina yinki gye yali yeeyongeddeko. Yeeyongerako ki? Yeeyongera kwono kwenonera bwereere. Tunuulidde abantu abanyaze ensimbi nga nti oba banyagira ki? Ng'omulaba musiiwuufu okusinga abasiiwuufu bwali olabye ku nsi. Ate n'abanyirira ne bwanyirira atya bw'aba agenda mu Geyeena, okunyirira kwe kwesipaata. Anyirire. Bameka bagaa nti kama mbaya nze njagala genda mu ggulu. Nze njagala olukuŋŋaana lwa leero ffenna twawule ebyomuwendo okubijja mu bitali byaki. Omwaka guno
Uweyongeddeko emyaka egy'okumanya ne leero kyakola ebintu ebitali bya muwendo. Noddira ensimbi zonna z'ofuna ne bayisaawo akabbo nga temuli kitundu kya 10 kyo, temuli kirabo, sente zonna ozimalidde ku sikiini. Olina akasiiga mu maaso, olina akasiiga ebigere, akasiiga omumwa ogw'ekyengulu kalala, akasiiga ogw'ekyemmanga kalala. Kakati alina akamuwujja, alina akusiga enjala ezo yazivaako, n'aleeta endala n'azitonyezaako, n'abeerawo sente azimaliddeawo, n'azimalira mu nviiri ne baleeta ekibbo n'aga nti ebitala byankwata, bikuteera mu saaluuni nga byuma bigezi. Toyawulawo. Omuntu n'asuula siringi 5 mu kibbo meka nga yaguze omugaati gwa 6. Guli ludawa? Guli waka 6. 5. Toyawulangawo n'owo omuntu yaza n'esente z'owa ku mabugo zisinga z'owa mu kanisa. Toyawulanga bya muwendo. Olusogenda mu makanisa agamu n'oga nti bannange oba bano tubasomese kitya? Ng'ekkanisa etunula bulala n'amaka gabe gafaanana bulala. Tebaawulanga bya muwendo nti wano we wali obulamu bwaffe. Omuntu n'abulwa siringi 13 okusoma leesoni. 13 ezimala kwota ennamba tazirina, naye alina ezisoma mawulire ga 22 buli lunaku. Tayawulanga. Tayawulanga bya muwendo. Mukama tusaasire. Agambye ye Katonda w'obulokozi bwange. Bameka abalinganza bagamba Mukama atulokole atusaasire. Baliriza n'ebigambo bino. Tojja nziramu. Eggulu Katonda yali sali abwereere okuyita Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda yakola kyonna ekisoboka atulokole. Yamanya nti gwe toyinza kutuuka mu ggulu ku magezi go. Ne bw'anaga nti kwata amateeka tojja gasobola, yakola kino tojja kukikola. Ye yennyini n'aleeta omwana we Yesu Kristo ne yeewaayo n'ajja n'atambula ku nsi emyaka 33 n'ekitundu, n'atakola kibi n'ekimu. Gamba tutyawo. N'abeera nga takoze kibi, n'akwatibwa, n'awayirizibwa. Era nze bannange ngumya mwenna be bawaayidde, Yesu baamuwaayira ddawo yayitawo. Nalabako omuntu agamba nvudde mu kanisa kubanga banjogeddeko. Gwani gwe bateyogerako? Yesu bamwogerako ne leero bakyamwogerako. Yesu ne leero bakyamuwaayiriza. Mwenna abawaayirizibwa guno omwaka togwa, ddamu amaanyi. Mwenna abayiganyizibwa Yesu bamuyiganya, ddamu amaanyi. Yesu bamukolako byonna paka lwe bamukwata. Ng'abamukwata babadde atambula nabo. Kiruma okubanga babadde otambula nabo bokola nabo be bakuliddemu olukwe. Omusajja n'agamba ngenda kumugwa mu kifuba, gwe mulaba ngudde mu kifuba, oyo gwe mbamunywereza ddala. Yesu n'amugamba nti yeyi omwana w'omuntu omulyamu olukwe ng'omukola ki? Ng'omunywegera. Yesu bamutwala mu kooti 7 kw'olwo olunaku, naye zonna n'ayitamu nga talina musango bamuvunaanye. Ekyo kibadde kyagalamu amiina eyaddala. Ne bagamba nti wadde talina musango naye akomererwe. Ne bamukuba emigo, ne bamuwandira amalusu, ne bamutekako engule ey'amagwa, byonna ne babikola. Ne bamutusa Gologoosa, neka n'ayeesitula ne yeegalamiza ku musaalaba. Ne bamukuba enninga nga talina musango na gumu. Omusango gw'alina gwe gw'omukyalo nantunuulidde n'omwami nange.
Yesu yali ku musalaba olw'obwenzi bwo, olw'obubbi bwo, olw'ebitambo by'olina n'amayembe by'oyiseemu n'ebyo by'oyitamu gafula byonna bikutawaanya. Yesu byonna yabikomera ku musalaba e Gologoosa. Era bwe bali ku musalaba n'agamba nti kigize eki? Abantu bonna balina eddembe okuyingira mu bakabaka obw'omu ggulu. Oluggi lwaggulwawo. Bameka baga nti lwaggulwawo nange nina kuyingira. Nze saagala kiŋŋaana genda mu ggulu. Eggulu lyaggulwawo. Eggulu lyaggulwawo. N'agamba nti mwenna mujje gye nabakolera nange nabakola ntya? Abantu bonna abanzikiriza bonna. Yesu yafa. Yesu yazikibwa. Naye njagala obbabuulira, Yesu tali ku musalaba. Yesu bamuziika. Yesu tali mu ntaana. Yesu ntaana yavaamu. Ngero tewunya. Ekyo kyagala Amina etegereka yavaamu. N'agamba kati nze mperedde obuyinza bwonna. Abantu bonna abanzikiriza bonna bayingira buyingizi mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kaakati Katonda ogenda kumugamba nti ate kyannemesa okugenda mu ggulu kyali kiki? Eggulu lya bwereere. Ngera neewunya nti abantu balemeddwa okwawulawo ebyomuwendo ku bitali bya muwendo. Wali okitegere nti yo bbaala bayingizaayo ssente. Ogenda mu bbaala ssente, mu lubaale ssente, ne bamuwa n'emitwe. Obwenzi nabwo bubonyaabonya, oba tonnabumanya genda obuze kubabonaabona. Njagala okulabula bawulize mwenna teri ajja kgenda mu ggulu. Abantu babonaabona n'ebisiraani n'amayembe n'ebiteeganye babonaabona nabyo. Basebo Yesu yatuwa bya bwereere. Tobatizibwa bubatizibwa. Nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange kugira ngo ayise mwani. Njagala okulabula abawulize mwenna teri ajja kgenda mu ggulu okugira ngo ayise Mukama waffe Yesu Kristo. Bameka abaga nti nange awo wempita. Mwenna ababatizibwe kambalabule. Tobatizibwa bubatizibwa. Kikakatako okunywerera mu Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe bali ku mbaga Kaana, Mariyamu yalabula abali ku mbaga. N'agamba nti oyo omusajja kyabagamba kye mbamukola. Gwali mu kkanisa, Mukama byakugamba bye badde okola. Gwe tannaba kuyingira mu kkanisa eno, kyonna kyakugamba ky'obuteeka mu nkola. Oyo yafa n'atirika omusaayi. Oyo yafa n'azuukira. Olwaleero azze wano nga tuggulawo maka. Okuyita mu bigambo bino byenjogera aga nti yawula ebyomuwendo ku bitali. Yawula eggulu ku geyeena. Yawula amazima ku bulimba. Ameka abaga nze nja kugobera Yesu azilonga azinkyategeera. Era oyimirire. Bw'obanga oli mulamu osobola okuyimirira. Agamba nti nze nja kugoberera Mukama waffe Yesu azilonga azinkyali mulamu. Ekyo eky'obugagga kyokka kye tulina ku nsi. Mukama Katonda omukulu, emitima gyaffe nga gikutendereza n'okugulumiza okusinga obumwa bwaffe kye busobola okwatula. Mu kaseera kano tukwebaza olw'emmere ey'omwoyo esoose otoddeddwa mugole waffe. Tukwebaza olw'ekibiina kino kyonna ekikuŋŋaanye wano. Tukwebaza kubanga obawendudde okuva ebule n'ebweya. Bajje bagatte okulowooza n'okutegeera kwabwe babisimbe ku ggwe Yesu Kristo yatulokola okuva mu butale butuukirivu. Kale nno Katonda waffe awamu n'abo bonna abasembedde wano mu maaso, so nga ate waliwo n'abalala bakyali eyo mu kiwonvu eky'okumalirira, bonna ssebo bataase. Tusaba Kitaffe amaanyi aga Mwoyo Omutukuvu atebenkera mu buli mukkiriza olw'okumuzibula amaaso n'okuzibula amatu, gabeere na mbaddu bo bano leero ne bulijjo. Tusaba Kitaffe ow'ekisa ekingi amaanyi agazuukiza Yesu Kristo okuva mu magombe, leero nga gamaze okulangirirwa mu kifo kino, abo bonna ababadde batannabagawulirako ekigambo kino ekyatuddwa wano kakisensere mu bulamu bwabwe,
kisensere mu muntu waabwe ow'omunda, kisensere mu mmeeme zaabwe. Kale kitaffe ekitiibwa kyo kyolesebwe eri ensi yonna okuyita mu basajja n'abakazi abali wano olwaleero luno. Tukusaba kitaffe okutula enjegere zonna ez'obusamize, kutula enjegere zonna ezitali za butuukirivu. Abaddu bo wano n'abazaana bo ezibadde zibasibye, gyawo ekizikiza mu magezi gaabwe, gyawo ekizikiza mu byenfuna byabwe. Kitaffe basumulule, bave wano nga baddembe, batambule okutuuka mu maka gaabwe nga baddembe, eyo yonna ku mirimu gye baweerereza babeere baddembe. Mukama waffe, tuwulidde okukoowola kwo, omuddu wo ng'akoowoola, gwe wennyini gw'obadde okoowoola okuyita mu ye, ng'otugamba ffenna okufuluma ebweru okutegeeza abalala obulungi bwo. Katonda waffe, ka buli omu ali wano agende n'okulumirizibwa okufaanana bwe kutyo. Yongera okutumalako emirembe olw'ekigambo kyo. Ssebo Mukama, tuleme okutuula wantu wonna wabula ng'abantu bonna bategedde amazima go. Basumulule yonna gye bali, bataase olyoka batuuse ku buwanguzi obwannamaddala. Ekigambo kyo ekisaliddwawo olwaleero luno, abo bonna abasazeewo okubatizibwa mu linnya lya Yesu Kristo n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, kitaffe okusalawo kuno kwe basazeewo kunyweze mu magezi gaabwe, kunyweze mu mitima gyabwe, kunyweze bave wano baleme kuyingira buyingizi mu mazzi, naye bagende nga baddembe ddala okutuusa ku lunaku lulya kitaffe lwe tubasibwa ffenna ku nnyanja endabirwamu nga tuwangudde ensi eno, era nga tugenda tuyimba nga tutendereza erinnya lyo. Tukusabe bwe tutyo era nga tukulaajanira okuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.